amaanyi ge mukozesa mukukwata omukyalo mussamu simanyi zi shawa ezo zi bridal shower oba zi baby shower sente ze mulina kyokka obwongo buno bwewuunyisa munnammwe oyo buli wabagamba nti alina bizinesi gyagala otandika n'abagamba mukole crowd pooling musike funds muzisse awantu wamu mumuwe sente akole bizinesi ekyo temukisobola mugaba buli omu nange yeebereremu naye bwe bituuka mu kwonoona sente okugenda okulya sente n'okuwuba bubaaluuni mwanguwa mwambala ne simu kala tugenda kulaba ffenna demin jeani ne white. You're wasting time, you're wasting money. Amaanyi ge muteeka mu ebyo singa mugassa mu bizinesi bakyala singa tuli wala. Waliwo ali eyo agamba kyamagero ate totufa ebya guno omulembe gwa zishawa. Njagala nkubuuze bw'omala omuzaala bano abaakoze zishawa babaayo ng'omwana afunye complications. Ideally shawa eyandibadde entegeevu nze gye nali ndabyeko bali bo beekuŋŋaanya bonna ne bagamba twandikoledde pate ne tukola shawa naye ffenna twatunuddemu ssente ne tubala buli puleeti ya mmere gye twadde tugenda okulya buli sooda baaluuni n'eddeko byonna byavuddemu obukadde buubuno busatu ne bamugamba tukwagaliza okuzaala okulungi baali abakyala 15 ne bamuwa ssente ze yagenda okuzaala omwana nga naye omulaba mugumu naye kati gundi ggwe muli kannabulemu mutandise okukola bishawa omwana omuzadde alina complications balina omujja ekammengo bamuleeta emulago ate otandika okukubira abantu bannange tuli wano naye biiro ogimanyi ggwe jaasi buli mpiso yeena simanyi nakumanya so oli mu emotional breakdown and financial breakdown. Bino bye mbagamba tewali muntu alina lobbi bagamba kati nze ngenda bibabuulira mulo twonoona obudde n'ensimbi ku bintu ebitatugasa ebyo tubikolera ddala okutta essente mubuukinze n'abayimbi bagamba waliwo ebintu bye bampitamu olumu ne ŋŋamba oba bategeera bulungi ekigenda era olumu mbabuuza kyekyo kye tugendamu nti tugenda mu kyekyo sirina budde bwebyo kino kye bayita black culture gye tulimu ekikwewuunyisa abagagga ffugge tebabikola basooka kubuuza bintu biri critical hospital bills ziri zitya post birth eryetya what is a plan bye babuuza naye gwe omuntu wa wansi musajja wange kanyike bakutwala sipiidi mu omukyala agenda zaala tulina omukolera bridal shower simanyi gundi baby shower ne bamusamusha bakuteeka mu bintu byotategeera abasajja mbalabye ng'atulayo nga tabitegeera nagamba manya ki ekirina ssente zo era ani alina ssente zo bw'omala ozitegeera manya ani atwala ssente manya ogenda kola biki okugyayo ssente zo ekyo bw'omala okitegeera manya butya bw'osevinga ssente zo kati bino ebintu bye mbagamba biri munda omwo biri weaved within tobiraba nga nsaasaanya naye bw'otuula n'entandika okubuuza bridal shower mmeka z'obaddemu baby shower mmeka z'obaddemu mbaga mmeka z'okontributinzeko nga tezikwata nako nina ogi wange yampeereza juice message ku WhatsApp nangamba munnange nina okwanjula nsaba kuyimirira nange nasemba okusoma naye mu P7 kitegeeza bulijjo abadde n'ennamba yange naye nga tankubira nakunkubira wabula emikolo bwe gituuse kati ate antadde ku liitiriiti please respond please